Checho mukwalo gwango mulungi andaba nkulamusiza nate mulinnya erisinga manya gonna erya Yesu Kristo mukama fero mulokozi waffe mbera mukwano gwo Salongo Sega wa Samuel Triple S akwagaliza ebirungi ebyerere nkwagaza birungi ebyerere mwana wa mukama mulinnya lya mukama ffe Yesu Kristo mana katondo mulamu ekyo mwenna abali eyo abandaba ku KTV namwe abali ku 93 Kingdom FM abali ku Facebook live yona gyo sinzira okubeera nga otugoberera kulamusizaako mulinnya mukama ffe Yesu nenebaza mukama katonda oyo atukumye nga tukyali balamu paka okutusonda ku olwaleero era njagala gamba nti ekitiibwa n'ettendo tukimuddiza mulinnya lya mukama ffe Yesu. Sumba Moses Mulumba yatuuse dda waali muganda wange nja kumusaba atubuuzeeko n'oluvannyuma lw'okutubuuzaako tundagira mu maaso ne programu weddemu ku Sunday weewaawo mukama agulumizibwe. Amina sebo. Balamusaako mwenna balungi abatulaba ku Kingdom FM abatulaba ku KTV n'abatuwuliriza ku Kingdom FM mwenna ntwala mukisa guno okubalamusaako yonna gye musinzira okutuwuliriza ate era gye musinzira okubeera nga mutulabira. Yenze Pastor Moses Mulumba nva wali mu Christianity Focus Center e Nabingo ku Trinity Road egye nviridde okujja wano program. Abe Nabingo mwenna batumidde nnyo atuuze mwenna be Nabingo mwenna batumidde nnyo manyi program kwemuli program yaffe mukama kibabalire apoliza ba mukama basumba mwenna ba Nabingo batumidde abasumba mwenna ba Chengera Town Council Pastors Fellowship mwenna tuli bangi ddala mukama abonyo mukisa yonna gye musinzira okubeera nga muweereza mukama ate n'okutwagala mukama abonyo mukisa ate era ne famire yange eya Mulumba famire batumidde nnyo mukyala wange Irene Mulumba batumidde omwana abaana baffe olwaleero mwenna batumidde mulinnya lya mukama ffe Yesu Kristo mwana wa Katonda abali ku nguudo ez'enjawulo abali ku Raffe wali e Masaka Road abali ku Jinja Road abali ku Bombo Road side yawo abali Mitiana Road yonna gye musinzira Entebbe Road muli bantu baffe mukama abonyo mukisa mulinnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda bulamu. Yenze Pastor Moses Mulumba atera nkukubiriza okubeera nti okubeera mukwano gwo akasimu omugambe nti wedde mu Sunday yatumbudde ddadda programu eno ezimbye obulamu bw'abantu bangi tugasse tofaali ku bulamu bw'abantu bangi ate n'obujulizi babulina emyaka gyonna programu eno gyebadde ku mpewo tewali asobola kugamba nti tanna kyafunyeemu mu bbanga lino n'olwekyo naawe yakatwegattako tumanyire ddala nti you are going to be blessed ogenda kwebwa omukisa mulinnya lya mukama ffe Yesu. N'ekyo twagala okubaza mikwano gyaffe twagala okubaza mukama ate nti mukadde waffe ne mu studio waali twagala kubeera nga tumuwaniriza abeere nga atubuuzaako n'oluvannyuma tweyongereyo ne pulogulaamu yaffe weddemu ku Sunday. Omulabizi tukwaniriza ssebo. Kale sebo kama yebazibwe. Amina. Muli bulungi? Bulungi. Mukama atukuumye mirembe. Mukama agulumizibwe. Amina. Koze era namwe mbanyino bagamba nti Happy Women's Day. Gamba bali kati bye bali abatulaba. Kale bannayuganda mwenna mbalamusiza mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo abalokole n'abatali balokole abali mu Uganda n'abali ebweru wa Uganda abali ku 93 Kingdom Fama n'abali ku KTV ateekatako bannaffe mu abali ku mikutu emigatta bantu oba emikwanira wala mu Uganda ewabweru wa Uganda emigatta bantu ne kati egimu kati gyafuuka myawula bantu emikutu emyawula bantu mitabula bantu kyankalanya bantu okay nenge kyali kigireese migatta bantu kugatta bantu bayombe obaye nakyo bwekirowoozaako nakyo bwekiri. Kale balamusizaako bannange mwebala kubanga gye muli era bamaama mwe n'abali eyo n'abakyala mwe n'abali eyo abaana bange ab'obuwala bajjajja abakyala jjajja mukyala n'abalala Happy Women's Day. Ndibaagaliza si yalwaleero wadde mu CFC akasiki kabaddeyo ggulo ate nga kadde kakivu mukatabiro kayinza n'okusinga embaga akasiki mukatabiro kandisinga n'embaga mu CFC akasiki kabaddeyo ggulo twabadde n'ekiseera kirungi nnyo era tetwakyogere twagambye twakonyeeko obukonye tugamba naye omukiise waffe yabitegedde obulungi ye yajja okyogerako ekyabaddeyo
kyogandi mmwe temwalingizizza twalingiza ne tulaba ng'ekifo kyonna kijjudde ng'abantu bonna abakyala nga bonna bajjuddewo abakyala bakikubye congratulations abakyala bamisindi webale enteekateeka ennungi eyo thank you for your good leadership abakyala bayise mu kifo bajjuziza ekifo bakita kuddugazaawo oba bakutakazikiza kale mwebale nyo abakyala bamaama bawala baffe abaana baffe ab'obuwala n'abalala mwakikubye mukama abawo omukisa mwebale okuŋŋaana bangi ennyo bwe mutyo ne mugulumiza Katonda ne musinza Katonda ne munoonya Mukama ne musiiba ne musaba ate era ne ba patronage baabwe ababadde ba sponsor bannaffe aba NSSF ne product yaabwe ya Smart Life wajiwulidde sebo Smart Life nkugambye bagize nayo nabo baleese enkola mpya ba NSSF ne Smart Life bebabadde basponsor ate era ab'omukolo ogwo kale mukama kibabalire baagaliza olunaku olulungi abali eyo nyongedde balamusa mwena mwebale okwekumira ku KTV n'ekyenda mu ssatu Kingdom Farmer ate era twongedde baaniza mu programu weddemu ku Sunday. Yes. Mukama agulumizibwe. Amina. Omulabirizi mbasanze nga mulina kye mwogerako awo ensirika nempuliriza ne doctor kakati mmwe temunnakimanyako nti ennaku zino motivational speaking eri ku katale k'amaanyi nnyo than even preaching. Yeah, motivational speaking eri market eri waggulu nnyo n'okusinga okubuulira. Abantu okubuulira baakukoowa kubanga si buli kubuulira okujja nti kuba kuzze ku motivatinga. Ate abantu baagala motivationals. Kalwaki bano tebatuyamba bo ne beeyawulamu ne bagamba nti nze bwe mba munjagala byakubuulira bannange nze siri ne tumumanyira nti ye oyo yeye kubanga eri mawanga agatusooka omulabirizi bo beemanyi era musobola babagula n'emugundi ne wano twalina mukwano gwo Peter Sematimba ng'ekyakisobola bamugulanga ne mu conference e Rwanda nagira nga tebadeese pastor nenga ye gwe baleese era n'okujja bamumanyi nti ye kimuleese azze tukyamusaamu tuzaamu maanyi lwaki nabo tebeteeka mu line ne tubamanya ne tubanoonyako ne tugendayo nga tumanye ekitututeyo ne tugenda kugenda kubanoonyako kye batalina. Kati mukulu Segawa ndoze kyekizibu tikiri ku bo kyobavunaana kubanga omuntu ayazze okutunda ebizigo bye nga byakulanga samuna obanga moviti obanga nga kyakulanga samuna obanga kikolanga samuna kati oyagala ate yaba ababuusa wazze kutunda ekintu naye nga baagala samuna bagula n'abo abaagala ekyakulamu nga samuna bagula kati ate ng'ovaayo ng'onnyonnyola bannange kino kyentunda kwegamba kikola mu bukozi nga samuna naye si samuna yennyini omuntu omutima omulungi akikola watya waliwo ekyakikola kubanga kiyinza kitwala gwe ne kikwokya waliyo ekyakyagala kubona yayagala kuyisawo kiki ayagala kitunda ayagala ate yabaabuusa gwe genda ogule olizuulira eyo tabadde muntu si wa mutima mulungi siga wagula kyoyagala abantu bonna babeere ba mutima mulungi kubanga bayibuli kyegamba nti ki kati ye mufuga kati bayibuli ye mufuga abamu balina bayibuli mu ngalo kati okubeera ne bayibuli mu ngalo kitegeeza ki nti ogikkiririzaamu omulabirizi waliwo talina bayibuli ekyo abagenda okulayira gye bujja mwezi ebiri egijja bagenda kulayirira mwezi ogwokutaano bagenda kulayirira muki buli muntu munzikiriza ye owa bayibuli mu bayibuli wangi owa bayibuli mu bayibuli naye nga gwe mukulabako bagikkiririzaamu nnyo oba bayisawo buyisa nti okwokulayira kuwedde oyinza n'omubuuza nti tuddeyo mu byewakola nga akalulu kagenda mu maaso oba ddala byonna byali mu bayibuli okitegeera nolwekyo bayibuli leka gyesibako si yeriko obuzibu ate nabali leka kuwa bantu magezi abazze okutunda ebintu byabwe mu ngeri yaabwe
ng'omugambe nti nze ayogera naawe nga nkyali kavubuka kato nakunyumiza dda era kino sigenda kyogera gusooka nabaliiri bonna bakimanyi nakolanga emirimu 3 nga ndi muvubuka nvudde mu ssomero nakolanga emirimu emeka 3 ogusooka natundanga enanansi mu katale mu Nyendo era nze nakugamba nze navumbula nga bawulira speaking ne Grant nabo bavumbula nange nze navumbula okusala enanansi n'ogijjamu ebibajjo n'ogiteeka ku lusaniya n'ogitambuza mu katawuni awo nze nakivumbula ekyo nange kiri ku record ekyokubiri bwe nannyukanga eyo nagendanga ku bbaala ye baayitanga mu buti bayitangawo mu buti mu Nyendo kakati bbaala bagiyitanga Kyeggunda bba awo nga wenjokera ennyama akawungeezi mbuuza nti ennyama yaki eya pooko ali ku bbaala ku Kyeggunda bba nga wenjokera ennyama ya pooko wamulidde Sajenti Bukenya yabadde wano yatugambye nti ye engeri gye yali omusiraamu talya mbizzi yali musiraamu nga tanalokoka yagambye ye talya mbizzi alya pooko kati nno nange nayo kyanga ki nayo kyanga pooko awo naye nno pooko yange yawoomanga kubanga nagiteekangamu ebirungo ensobolo gyawula ku ndala nga ngiteekamu ebirungo naye olunaku lwakyanga nerujjanga lwabadde lubi bantu ne batagimalaawo tetezabanga na kilo nyingi nnyo naye abantu nebagenda sente ebyenfuna nga oba olyawo byabadde bibi esaawa nezituuka eyo 4-5 kakati nga tinaggwawo ekutte capital emukutte kakati bwajjanga nga zimaze okuwera saawa 4-5 nga ntuuka nange ekiseera nga sikyasosola ani gwoguza sikyasosola ani gwenguza era bwe wajjanga nange ng'ombuuza nti kavubuka gwe nti wangisebo eyo nnyama yakijjukira ndi katimba wenjokera waliwo katadooba nako tekalaba bulungi akataala akategeawo omulembe guno bakyamanyi tadooba kakati nno wabuuzanga nti nnyama yakyeyo kavuka mwana gwe nankugamba nti ya mbuzi ya mbuzi kakati gwe gwosalawo kyowulidde naye nze nkugambye ennyama ya mbuzi ng'ogamba mbugumizaayo obuti 3 nange ngagamu nengeri essaawa gye zamaze okuwera 4 ez'ekiro esente mbadde nkusaba zo zimpeera eddala ngeno bwe mbugumya naye esente zikola otya yange ndi ankutte kubanga ati birimu okunoonya balance zimpe kati nga zozimpa nga nange nsooka nziteekayo nga mbugumya buntu bwe obuti bwe 3 nga nkakuwa kati nno naye okuwooma yabanga ewooma kubanga nateekangamu obutungulu naki n'ebirungo hati naye bwewaluma nga akafya akasooka of course nga kalina okuwooma emberebezi yajjiranga ku kafya akali wakatikati awo akakagodo ng'oli kwabuliza naga nti kaana gwe nguzizza nnyama yakyeno embuzi tewagijjeeko ddiba nga muzeyina nga muzeyi nagambiddewo ndi yambize kolongo gyatula bulungi kale efuuza embizzi anti muna sente bazimpadde dda ziri wano ziri mu nsawo muzeyi nagambiddewo ngagamba ekiki ng'ogenda obanga akawandula eriwe kwa naga tokiddangamu asitaga fry musiru gwe totegeera wasoose bwagenzi ndisotya embizi naye yabali mu lubuto obwasoose nabo babanga bagezi kubanga ate tayagala kwekolako publicity eyo nti alidde embizi nti ate yalidde Bumbakali ate yalidde eki kakati nga naye avaawo ayomba naye nga naye ayomba atambula abulirayo ayomba abulire kuba tayagala ate abantu bagenda abaayi kiki ekibadde wakati wa Bumbakali n'akavubuka kali akatunda egonde simanyi ekyoli bwento bwe nagitundanga njagala okugimalawo nyina ogidesigayizi ng'ogibuzaabuza nsobole okutunda kati kyogamba
nti nalibadde nga ate nekolako publicity awo nti bannange eno gyentunda mbizzi ate nkendeze bakasitoma bakendeere nsigazeeko bakiwayi kimu ekikulu nabanga njagala kutunda ekyokubiri nali sinnalokoka nga n'okulimba bwoba tonnalokoka okulimba oba tonnakola muba bamukwano tosobola bwoba tonnalokoka bwolimba oba tonnakola musango munene era obwo bwe bayita babuyita petty sins ebibi ebyekisa buli awo gamba toyonoonye nannyo ako ne faaza akasonyiwa ate ebirala byetaagaane katonda byetaaga katonda kale ekyo saaga tontwalayo eyo ebyo gwobimanyi naye kyenjagadde okukugirayo nti eddiini bwete bwebeera ogibeeramu nga n'okulimba okyakola okyalimba ekyokubiri kyenjagadde oyige mu kyokulabirako kyange ti omuntu bw'aba amaketinga ekintu kye ng'amanyi nti bw'asigala ng'akisabise lwekimuwa bakasitoma abangi ajja kisabika kasitaba nga kiyingiza baki ekikulu bakasitoma yafa kuyingiza bakasitoma yafa kuki afa kuyingiza bakasitoma nolwekyo alina okijjako restrictions alina okujjako byalowooza nga binatiisa abalala waliwo abayinza okutya nogamba ekikulu katwagala bano nolwekyo mukole muta tukijungulule oli agamba katukikole kya tukijungulule tolabagana amasomero agakayoola ndoza tugayite gakayoola go toganyumeza bya passmark tonyuma ebya passmark nti omwana alina kujja n'obubonero bwe buti baagala baana mwe obwana agwire ate bebakwatako bo bali mu business baagala sente gwe tojja banyumiza wano omwana okuyingira wano alina okujja nga buno bwe bubonero bw'alina kati era kyobulaba nga ne bayibuli ekugamba nti ekkuba erigenda mu ggulu lyo funda n'abaliraba babeera batono naye erigenda mu geena liba gazi n'abalira babeera ki bangi ekyokubiri standard za bayibuli endala zo zoogera bwe ziti zigamba nti zibasanze abantu bonna bwe banaabasiimanga bayibuli olwo luntiisa nnyo zibasanze abantu bonna bwe banaabasiimanga wali olulabyeko olwo walulabako musumba kalunonyo ajadula zibasanze bwowulira nga ensi ekubira mu ngalo bweti ngaensi yonna ekuba engalo be careful kubanga bayibuli ega nti kubanga omukwano gw'ensi bwe bulaba eri katonda kati ate nkwongeddeko olulala kubanga omukwano gw'ensi bwe bulaba eri katonda nolwekyo priority bulijjo teyalibadde kunoonya kusooka kwagala kusanyusa bantu priority kuteeka kuba kusanyusa katonda okitegeera yogera byomanyi nti katonda byayagala oba byeyakutuma naye buli lwogamba nti take off the limits okawuliddeako naye njogera ya mulembe guno take off the limits tokugira bantu take off the limits jako limits tojjako bikanga jako ebikanga take off the limits awo okawuliddeako take off the limits jako limits kitegeeza that way you are ready to allow every standard of understanding, of doing things, of dressing, of doing what. Take off the limits. Abantu bakoleki naye ate njukira nti tebakuyita kunyumiza abantu era tebakuyita kusanyusa bantu ayakuyita alina standards eyakuwa waliwo byeyakulagira okukola waliwo byagamba kino kyensuubira nakino naye bwojjagwe ate nojja ne strategy endala kati oluusi era okola bibyo obeera okola bibyo oli agambye ezibasanze abantu bonna bwe banakola ki abantu bonna bwe banaabasiima zibasanze kubanga abantu bonna bwe kayingiramu bantu bonna kasika kiyingiramu ekyo ekyabantu bonna ate ng'oli ayakutuma mukama we yagambye nti ekkuba erigenda mu ggulu lyo
funda n'abalira babeera baki babeera batono naye erigenda mu geyeena liba gazi wangi libaki liba gazi era n'abalira babeera bangi kati awo olina okubeera omwegendereza ennyo ku byokola olulabye ssebo olugendo zibasanze abantu bonna banabasiimanga ziri basanga zibasanze abantu bonna kati olina okwegendereza nnyo omanyi omusajja omu yagamba bw'ati mukulu Kaggwa Segawa Triple S omusajja omu yagamba nti beera mwegendereza bw'obanga otambula mu luguudo bw'olabanga enswera zikugoberera lindako okugiyita favor olwo ekirabyeko by the way ng'otambula enswera nezigoberera oba nezijja ku mugongo gwo nezeetumawo nemabega ku kooti ntero ziraba ku bantu otero ziraba ku bantu nga ziri ku mugongo bwezi kakati bagamba beera mwegendereza sokoleko giyita favor enswera zikwagala nti enswera zirabika banenze ndabika nyina favor olaba n'enswera zonna zingoberera beera mwegendereza nnyo wandibanga oliko ekiwunya beera mwegendereza wandibanga olika zirina kyeziwunyiriza gwe tonnakiwulira naye wandibanga oliko ekiwunya beera mwegendereza omalabiriza olunyiriri ndulabye lugambye lutya luli mu Luka 6:26 ogedde lutya lugambye nti ziri basanga abantu bonna bwe bali basiima kubanga bwe batyo bajjajjaabwe bwe baabakolanga bannabbi ab'obulimba ludde mundu owulire bulungi omulabiriza olunyiri lugambye mu Luka 6:26 lulina mu ndagaano mpya luli mu ndagaano mpya sina mu ngero wano mu gospels mwennyini kuba ngero yatera okwogera ebintu bwe biti lulina mu ndagaano mpya luli mu ndagaano mpya alwogera yaani Sulemaani Yesu alwogera ye Mukama waffe Yesu Kristo yalwogera ate yatutuma n'abantu naye ate yataddemu ka control era yataddemu ka caution ataddemu ka caution ako ka caution agambye ziri basanga agambye zibasanze kyembadde njagala okuwulira kuba mbadde mpulira lusoundinga mbadde ndowooza osomye substitute yalwo nga mpulira waliyo ekitanava nengeri gyoli musoga akusonyiye mbadde newunyiza nti olwange lwemmanyi nga lutandika bulala baddiremu abantu bawulire lugambye zibasanze badire mu bawulire gyolusomye bagala kuwulira lusomye wano mu ababuulizi wakiri kisomera ababuulizi bo bakiwulire abantu baveeko katusome olwo lunyiri tulusomera ababuulizi bokka eyo kontro bagiteekamu ate era ekola nga caution ate gyolina okwetegereza wanyi mwemwena bayita batya crowd puller abali interested mu crowd pulling nga mwe interest yammwe eri mu quantity teri mu quality naye eri mu quantity how do I get quantity kati ate quality yino tagifaako be careful muno mulimu ka caution kaako agambye nti obabulidde gyoluje tuli mu Luka 6:26 zibasanze abantu bonna bwe bali basiima kubanga bwe batyo bajjajja baabwe bwe baakolanga bannabbi ab'obulimba owulidde ate nanyini kutuma abantu yennyini ate yataddemu control era yakoshoninze kati olina okutula wansi notta ku bigere nogamba okay ate kati olwo lutegeeza ki kubanga yomuyaga ni mugende mu nsi yonna mubulire enjiri eri ebitonde byonna wangi akutumye ogenda ogibulire naye bwamaze nakugamba tekuba erigenda mu ggulu lyofunda era n'abalira baba batono in other words tosuubira nsi yonna genda mu ggulu wadde bakutumye mu nsi yonna naye ensi yonna togisuubira alina nti egenda mu ggulu ensi olwaliro wetwogera erina biliyoni 8 ez'abantu ensi yonna wakati wa biliyoni 8 ne 8 kitundu ensi yonna naye eggulu teryetegekedde miliyoni 8
era tewali obutebe bwa billion 8 mu ggulu tewali oba butegeka buli awo ndiye Katonda alinze billion 8 tazisuubira asuubiramu ebisusunku wakati mu billion 8 wakati mu ngano mulimu ebisusunku wangi nolwekyo katagenda kubeera disappointed n'akatono era tosuubira nti waliyo entebe mu ggulu nga za billion 8 ziri awo zirinze bantu teziriyo kuba teyaliko akyeyogeredde agambye nti ekkuba erigenda mu ggulu lifunda n'abalira bagenda kuba batono erigenda mugenda gazi ate erigenda mugenda ligenda kuba gazi n'abalira bagenda kuba bangi kitegeeza nti abantu abasanyukira ekibi abantu abasanyukira ebintu ebiri substandard mu bigambo bya Katonda abasanyukira ebiri watered ebiyiwemu amazzi ebiri diluted ate nabo baki bangi okiwulidde era onagambye akuwadde n'ensonga nagamba nti kubanga era bwe batyo bwe bakola bannabbi bali abaafuuka bannabbi ab'obulimba kubanga babajjajjattanga niye ono tatukalubiriza nnyo takikalubiza nnyo talinga bali bagundi takikalubiza nnyo ono yita byanguya ono amayino bagamba nibo batuli mulokole jangu takikalubya okiwulidde takola ki kuba talina standard za setinzeewo naga nti bannange nti okujjojje jangu nga bwoli naye bwetuuka tosigala nga bwoze ekyo siki ekyaleetera omusajja oli ayajja ku mbaga ya kabaka omujjukidde omujjukidde ayajja ku mbaga ya kabaka ayayatayambadde atayina kyambalo kya bugole naye nga tebamuyita tebamunonayo kabaka si yalagira bamunoneyo kabaka yagamba nti bembadde mpise ku mbaga baganya okujja kati nyiize kakati nze ngaakyali mu kyembaze tanavaayo nagamba kakati reception yetegese emmere weri nagifumbye dda obutebe nabutaddewo dda kakati muŋŋendere ku street mugende mubiseguusi munzigireyo buli kiramu ekiriyo ekyenyeenya mumuleete buli kiramu ekyenyeenya nebadduka okugenda okuleeta buli ekyenyeenya ekyakulanga omuntu nebaleeta bagenda nebaleeta abaliko ebigere abataliko bigere abanaabye abatanaabye abasenyeza nebabaleeta bo bagala kujjuzaawo naye ekisinga okutiisa mu sitooli eyo yebyaggwera watiisa mbwawo lwatuuka kabaka nebamutemyawo nebamugamba nti mukama wange wonna akafo konna tukajjuziza tukoze eki tukajuziza akafo konna kati sebo jangu oyingire oyite mu nkuubo ng'ogenda owubira ku bantu sebo kabaka taata kiri ekyo wabaddeko ekigamba toyagala mukolo mwereere tukikozeeko akafo konna kajjudde bantu batudde dda sebo jangu olambule ku bantu bo kabaka n'avaayo gyali eri mu kisenge kye wangi n'alyoka atandika okugenda ng'awubira bwati ku bantu ng'agenda awubira ku bantu ayita mu nkuubo naye mbu gye yakuba amaaso n'alabamu omusajja yali tayambadde kyambalo kya bugole kyeyava amubuuza n'amugamba nti sebo gwoze otya wano wangi owulira ddala ekibuuzo nga kyali irrelevant kuba teyabayize kubanga yennyini yatumye n'agamba mugende mubandeetere nga mubajja mubiseguusi yonna naye ate wetwogerera waliwo gwagamba sooka oyimirire nalyagadde okumanya otuusa otya wano wazza otya wano nga toyambadde ekyambalo kya bugole kati ekibuuzo waliwo ebibuuzo abo bimpita mu mutwe bingiko ekibuuzo bano banna abalala bonna abatudde gye bamugye bo si gye baabajje gye bavudde nabo tebavudde mubiseguusi nabo tebavudde mu myala nabo tebabajje mu ggeto kati olwo ebyambalo by'obugole ate olwo bo babijjeewa babiguze ddi lwaki bo kabaka tutumulaba nga abavunaana bakyusirizaawa olwo engoye bazijjeewa lwaki bo kabaka tabavunaana lwaki avunaanako ono omwami owulira nga kabaka akontradictinga bwobanga togenze kuzibula maaso go okufuna kibayita okubikkulirwa mu bayibuli okutegeera ki ekiri awo era nabiki ebiri awo ebya happening oba ebya transpiring naye nga byo tebabiwandikawo buwandiisi kiki lwaki ekibuuzo ekinene mu story wamma nga bwonoonya abantu bandyagadde okumanya ebyo kuba bwe twogera ffe n'abantu
tukkiriza nga waliwo abawulira bayibuli omulundi ogusooka nga bakula tebagiwulira n'okulokoka bambiri nga tebannalokoka kati bonna olwokuba tumanyi nga gye bali tuba ennyiriri zino tulina okuzibawa oluusi ne gyasabira nga tebabawa chance kugisoma kubanga n'omusumba abamu aba n'omusumba betagisoma abamu balina bwa ipad just ye yagenda ku gundi ku internet najja obusitori samoni ez'abasajja abayogera point kati ye bujajja naye wali mulaba ipad talina bayibuli ye bugundi zajjayo ba motivational speaker kati musajja watunga yabasomera wali kakati ono kalutuwa olunyiriri owulidde kakati mu story eyo mulimu ekibuuzo ekinene ekitali ekyetaaga okwanukulwa kabaka nanyini kutuma bantu ayatumya ayagamba nga negye yabatumya yayogerayo nabali bamugamba gye bagenze okunona abantu kubanga mbu be yali yayita original okujja ku mbaga bwe bamudisappointinga ku last minute ne bafuna schedules endala ate ye nga kabaka nagandika kati kabaka gagenda kuba mawulire ga kikaaki si trending ku social media nti yategese omukolo abantu ne batajja kabaka omulamba nage mungendere mugundi mugende mu biseguusi munzigireyo abantu mujjuzeewo ndozowuli ekika kya standard ey'abantu basubira bayise final abali ku mukolo gwe kuba abalimbwa abayitibwa tebazze kati ayisa abalala naye bwamala obbayita ate tumulaba nga bamaze obbatuuza bamuyita bamugamba sebo tukwegaide jangu olambule abagenyi bwe batuuse n'emmere ewola sebo jangu obirabye sebo ne bishop ng'agenda dusoma olwo ndoza ne wano mu campaign ze twakavaamu ekyo kibaddewo nnyo nga bagenda ne baleeta abantu ne babajja gye babazze naye wali ku venue kwennyini nga waliwo ebimotoka ebirimu ki engoye ez'ekibiina ekyo kati wewajjangamu abalabanga ng'olujja nga babambaza t-shirt kati omukulu agenda okujja nga bonna banekanekanye naye nga tebazze nazo nokuba nazo badde tebazirina owulira kakati nno okukkakkana naye embeera era yeyaliwo kwogwo omukolo gwe twogerako yesu gwalifalingako mu bayibuli wangi babuuza omusajja omu kabaka amulemerako amugamba wazze otya wano nozowulya kyamubuuza nga ate kabaka tusuubira kabaka okuba nti yali badde akimanyi basajja be babaleese yenyini yatumye mugende mubandeetere naye kati abuuza wazze otya wano nga toyambadde kyambalo kya bugole n'amugamba bakukwate bakusibe emikono n'amagulu bakunsuulire mu kkomera oyiga abalala bonna kebayigire ku ggwe nti tojjanga wano ku mbaga yange ofaanana bwoti kati ekibuuzo ekitali kyanukule abantu babanonye mubiseguusi wetwogerera batudde ku mbaga bamubiseguusi naye bo tebabavunaanye wabula kabaka alonzeemu omuntu omu gwalemeddeko gwavunaana ng'amuvuna n'okujja ku mukolo gwe nga tayambadde kyambalo kya bugole kitegeeza ki kitegeeza nti kituufu kabaka yatuma abasajja be bano bagende bayite abantu bajje nga bwe bazze naye temwalimu kagamba nti basigale nga bwe bali ekyokusigala nga bwe bali ekyo tekyalimu wangi mujje nga bwe muli jangu nga bwoli naye temwalimu kigamba ate sigala nga bozze kitegeeza ki kabaka ono yali mugagga namba emu kabaka yali organized omukolo gwe yagutegeka bulungi era enteekateeka zaaliwo okukakasa nti buli azze ku mukolo guno oluyingira bwati mu geeti kati ono bambi kyataamanyi ono gwe baakwata banne bonna teyatawana na kubuuza nti naye bano bentudde nabo ono gundi kalimanzira mumanyi tubadde nga ffenna tubadde nga ffenna wadde nze ntuuse luvannyuma naye ono tubadde nga ffenna engoye zino yazigyewa ekyo teyakibuuza kubanga ffe tetwambala bwetu n'oliwuli matiya mumanyi engoye ezo yazigyewa ye obwongo bwe kyazze kitya nga abantu bonna bambadde ebifaanagana kakati obwongo bwe bwagenda ku kyammere obwongo bwagenda bamugamba nti waliyo okulya yajjira ku kyammere obwongo bwonna nga yabutuninze ku kyammere kwesooka kafo wanaatuula we banamuwera ennyama ennyingi kati obwongo bwagenda ku kulya
ekyokufaayo enfaananaye teyatawa nagifaako n'okubuuza nti bannange bano abalala bo engoye zino baazigyewa oyagala basomera story ejesigani omulabirizi njala basomera story eri mu Matayo 22 okuva ku lusooka Matayo 22 agamba nti okuva ku lusooka Yesu n'addamu n'ayogera nabo nate mu ngero nga bagamba nti obwakabaka obw'omu ggulu bufaananyirizibwa omuntu eyali kabaka eyafumbira omwana we embaga ey'obugole n'atuma abaddu be okuyita abaayitirwa embaga ey'obugole ne batayagala kujja. N'atuma nate abaddu abalala nga bagamba nti mubuulire abantu abaayitibwa nti laba nfumbye embaga yange, ente zange n'eza ssava zittiddwa, ne byonna byeteeseteese mujje ku mbaga ey'obugole. 5 naye bo ne batassaayo mwoyo ne bagenda omulala mu kyalo kye n'omulala mu buguzi bwe. Abaasigalawo ne bakwata abaddu be ne babagirira ekyejo ne babatta. Kabaka n'akwatibwa obusungu n'agaba eggye lye n'azikiriza abassa abo n'ayokya ekibuga kyabwe. Awo n'agamba abaddu be nti obugole bweteeseteese naye abo abayitirwa tebasaanira, kale mugende mu masaŋŋanzira g'enguudo bonna be mulabayo mubayite ku mbaga ey'obugole. 10 abaddu bali ne bagenda mu nguudo ne bakuŋŋaanya bonna be baalaba, ababi n'abalungi. Obugole ne bujjula abagenyi. Naye kabaka bwe yayingira okulaba abagenyi n'alaba omuntu atayambadde kyambalo kya bugole, n'agamba omuntu oyo nti munnange oyingidde otya wano nga tolina kyambalo kya bugole? N'abunira. 13 awo kabaka n'agamba abaweereza be nti mumusibe emikono. Amangu ago bingidde bamusibye emikono n'amagulu, mumusuule mu kizikiza ekyebweru, mwe muliba okukaaba n'okuluma obujiji, kubanga bangi abaayitibwa naye abalondemu batono. Simanyi owulidde? Mpulidde story etiisa ekiri unique mu story eyo. Lwaki twagigenzeemu? ye kabaka ebifo gye yalagira abaddu be bagende banona abantu. Suubira ekika ky'abantu abava eyo, kibantu ba kika kyabava eyo mu biseguusi, yabatumye mu ghetto, mu myala nawa gye babajje. Kyemanyi n'abamu baabuuzanga ndi naye nange kati nga bwe nfaanana bwe nti bananzikirizaayo nti gwe jangu nga bw'oli. Naye nga kibeera gy'oli nakutegeeraako wali ng'otuuse bwe watuukanga ku mukolo, kyakukakatangako okubeeramu amagezi okutandika okwebuuza ebibuuzo bino wammanga, bali bannange benda bakwata wali balazeewa. Ndabye bayingidde mu geeti, tebayingidde direct ku mbaga, basoose wali emmanju, bagenze kukola ki? Ekyo kibuuzo kimu kyali kuyamba amagezi ne gakojjera. Number 2, bano abalala bano betwazze nabo ate kati ne bayingirira mu guno omulyango ng'ate bali mu ngoye zifaanagana, engoye bazigyewa. Ekyo teyakibuuza. Bagamba wanswera ate buza kkubo bamuziika n'omulambo. Teyakibuuza. Aye katula kazinga kaketagala kuwegatta n'abalala. Baliwa yatula nabo obwongo bwonna bwali ku mmere, obwongo bwonna bwagenda kubanga babagamba eri waliyo okulya. Fuudu yemuleetera ebizibu. Ente zaagudde wakabaka. Akawoowo akawulira kawunya
spices zimufumita mu nnyindo agamba tugenda okulya eno yali ku ekyo nemukerera amwenye kabaka agenda okuyingira tamuguddeeko tamulabye amubuuza ekibuuzo nga bw'aba akibuuzizza nga tewagenze kwegamba ne bw'osoma obusomi wano togaana kwewuunya ekibuuzo kya kabaka kyabuuza owulira nga ali out of order kuba yatumye abantu babanone ate kati abuuza oli amugamba wazze otya wano nga toyambadde ekyambalo kya bugole wayingidde otya wano ku nkomera alagira bamukwate mangu nnyo bamusibe emikono n'amagulu tebiriko namuga nti kale fuluma ogende ate ono kabaka yali muzibu nnyo tebiriko nagamba nti kale fuluma genda toddanga wano ng'oyambadde bwoti bakusibe emikono n'amagulu okunyooma kabaka obwenkanidde awo nojjango oyambadde bwoti ku mukolo gwange kamera zigende zikwate nga mmwe bezirabawo nsajja bamusibye emikono n'amagulu bamutadde mu kizikiza mu danjoni gye bamusibidde lwaki kubanga yalemererwa okutegeera nti newankubadde nga baabayise bajjenga bwe bali wangi naye temwabadde mukigamba kisigala nga bozze kitegeeza ki kitegeeza kabaka yina enteekateeka ennungi nti abantu bonna abajjanga ku mukolo guno bakyamirangako wali bali ku kataapu ne banaaba ebisooto byabwe ne banaaba ebisooto oba mubinaabiro ne banaaba ebisooto byabwe ne basanirira enviiri zaabwe wangi nenjala ne bazisalako ne beetereeza bulungi n'engoye oyira wagendanga mu roundre n'ozisiŋŋana nga wezinojjamu emiziina gyo n'oyambala engoye zikwatagana n'omukolo gwa kabaka ono newagenda ewaddako ne bakuteekako akamuli n'ogenda ewaddako ne bulyoko bakuwawo n'otuula n'ofaanira ddala nga omugenyi omuteeketeeke agwanira okulabibwa amaaso ga kabaka ekyo kyetugamba abantu bwe tuba tubabulira enjiri nti amazima gali bwe gati okkirizibwa okujjanga bw'oli naye kyekigeza nekikubeera mu bwongo nti bw'onojja ogenda kusigala nga bozze malaaya oli waddemba okujja mu yesu omunyi w'enjaga okkirizibwa okujja mu yesu jangu nga bw'oli omusamize jangu ewa yesu ne jangu nga bw'oli wabula tokemebwa omubulizi ne baba takiyemfasayizinze kale nze kankibagambire wano pasita we wamwe ne baba takyogerangako ng'akutya nti ajja kukunyiiza bw'anaakyogerako nti okujja n'abakazi abasatu mu kyaki si kibi si kibi ng'ozze n'abakazi basatu mu kyaki wabula totusuubira mu kkanisa entuufu ennamu erimu abantu abagenda mu ggulu wangi era nga bo fokasi yabwe erigenda mu ggulu togeza n'okemebwa n'osuubira tyogenda basigaza abasatu okusigaze akizo bw'owulira ng'omubulizi akugamba bw'atyo oba atakinyeze ng'asinga kwetaagako sente zo z'owaayo akimanyi nti olina abakazi basatu kati bw'owulira ng'omubulizi atakinyeze sijja muyita mufere nti omubulizi oyo mufere nkyanoonyayo ekigambo ekirala kyentekwa omuyita butasawundinga ng'amuvumye naye omubulizi oyo abaamu obunafu nti kati fokasi agitadde ku kiri kyakuggyako ekiweebwayo kyo esente zo z'omuwa z'owaayo ng'owagira puroguramu za kyaki naye ebyokugenda by'omu ggulu tabifuddeeko oyinza okugenderawo mu geyeena weetaaga pasita akubulira amazima n'akugamba nti okkirizibwa okujja nga bw'oli naye togenda kusigala nga bozze yes kino ekyokukyusa yandiba process kiyinza obutahappeninga that same evening wangi kiyinza obutahappeninga that same week kubanga naffe tukkiriza nga ne yesu abantu yabawanga chance okwetereeza yabawanga chance kubanga kwokulokoka kutwala olunaku lumu that same day that same moment that same hour njiri wogiwuliridde okulokoka kitwala olunaku lumu though transformation okukyuka transformation might be or may be a process nga omubuulizi noono ayabuuliddwa nga bombi bakimanyiiko era ng'olugendo balutandiseeko omubuulizi noono amubuulidde omubuulizi noono amubuulidde omubuulizi ateekwa okubuulira gw'abuulidde amazima amugambe nti kakati munnange nti engeri gye walokose nti tandika okusala amagezi
akabaala ako kobadde otunda tugenda kakola tutya kuba kati walokose tamugambyeko tagambye nti akawungeza ako omwenge gonna guyiwe ate ekyo kiri radical nnyo tanagamba tigenda jaso nozaase macupa gonna ogaase omwenge gonna guyiwe mumwala sikyayogedde naye aga nti noonya engeri gyokolaki omujjukira Yesu ng'agenze ewa Zaakayo omujjukira Yesu ng'atuuse ewa Zaakayo omuwooza Zaakayo Yesu aba amubuulira ne wafunikako abaamuvunaana ku kyalaawo ne bamugamba Yesu olabika tolina mulokole kubanga singa Yesu abadde mulokole ng'oli nnabbi nga wava wa Katonda waali badde wategeredda nti omusajja gw'otudde naye wangi omusajja gw'otudde naye kale mukafeeri muzibu oyo wanti Zaakayo yali akola mu URA ey'Isirayiri nga tabbye bantu aliko kyanoonya bantu yali yawambadde ebintu byabwe byonna byakwata byatwala byabawombako byatwala taximan musoloza wa misolo ababbi kitalo butalo kaakati ng'abantu bonna bamunyiigira dda era balaba Yesu ng'akyamayi ne baga nti ono omubulizi feeke ono mbulizi ani omubulizi feeke ayingira ati omuntu omubi wati omwononya ayinkanda watubbye obwenkanidda ate kati gwatudde naye simanyi ekiwulidde kaakati Yesu kyemwewunyako kyekino nti n'atunulira Zaakayo abali bayogeranga Yesu atunulira Zaakayo ebyabali abibulya bwagera n'amutunulira naye nga amaaso gamutunuliza gabuuza ekibuuzo ebyo bibakuvunaana obyogerako ki era okuzuutya wadde Yesu teyakimugamba naye amaaso geyamutunuliranga nti abantu kweri eriiso eryogera bawulira boogera naye kati gwe okuzuutya ebyo bebakwogerako ebaana bye nakyamye wano kati olw'okuba nakyamye buli akulinako ensonga atandise ogijjayo kati gwe n'ogamba otya omuwulira bwatwaliriza mpola omuwulira Yesu bwatwaliriza mpola wakaseera kaakati Zaakayo yennyini yeyeeteteggula yavaayo n'agamba nti kaakati nze ebintu bwe bituuse bwe mbanga nabba ekintu ky'omuntu yenna gwe nabba muliyirira emirundi yenna omulya Yesu omulya Yesu kuba kyaziza Yesu omulya Zaakayo byayogera agabo bannyina be nabba mbaliyira emirundi ena bwe nabbako poloti emu muwa poloti nnya wangi bwe nabbako emmoroka emu ngenda muwemoroka okumanya nkyuse okumanya ndi malirivu okugoberera Yesu kubanga ekigambo kya Katonda bwe kiyingira mu bulamu bw'omuntu nkiddamu ekigambo kya Katonda sigambye eddiini ekigambo kya Katonda sigambye motivational speaking ngambye ekigambo kya Katonda bwe kiyingira mu bulamu bw'omuntu kiteekwa okuteeka mu kyenji lwakuba nti ennaku zino tulina a big challenge there is too much motivational speaking on the pulpit. That is the challenge we have. Ate nga jjukira tuli mu mulembe ogw'abantu abatayawula kubanga bo bennyini bali biblically ignorant tebasoma Bible zaabwe kakati ekyokubageta kyanguwa nnyo oyangwira mangu nnyo okubageta because they have no difference buli akutte microphone kasito nyenyanya boti kasito gira boti kasito yogeza amagamba kibakkiriza toyina asobola kubuuza naye kakati ebyo byoyogedde osobola obibakinga ne Bible n'obibakinga n'ekigambo kyange otuli ekyo kyekyogera wangi toyina ani agenda okuchallenge nga ani amanyi bonna bali ignorant ani anakikubuuza simanyi ekiwulire naye nga kibaita ekigambo kyakono obanga kyobuulidde nga kyoyogedde nga kyoleese kiteekwa okutandika eri munda okufumita ekigambo kifumita kikola ki kifumita kubanga kitala ekitala omulimu gwakyo tolowooza nti kikusiisiza nga bizigo nti ekitala bakikuyisaako nekikolanga ebizigo nedda Bayibuli ega nti ekigambo kya Katonda kitala n'okusala kisala n'okwawula ne kiyawula eri munda kyawula obutuukirivu n'obutali butuukirivu ebibi n'ebirungi obusiru n'amagezi kuba kiyingidde munda bwe kiyingidde munda kitandika okwawula era kitandika ekirala ekigambo kya Katonda bakiyita ttaala kirina amanya mangiko oyo yayogera nti kitala ate byabana Bayibuli yemu nebana negamba nti ekigambo kya Katonda si enyondo eyasaayasa era nyondo kitegeeza bwe kituuka ku biteekeddwa okusalibwa kiteekwa bisala naye njagala otegere nti ebintu mu nsi muno wange ebintu ebyenjawulo si byonna tiosobola bisala waliyo ebitasalibwa busalibwa nga byetaaga kwokya
wali byetaaga ennyondo tojja kugenda ku lwazi tojja genda ku lwazi ate oluteekeko ekiso otandika okulusala tebalusala bw'oba onoolwasa oleeta nnyondo kati kyekiva ate baga nti ekigambo kya Katonda si ennyondo yasaayasa bwe kituuka ewali olwazi awo kyasabwasa kiyinkana entinga kyekyusa ne kifuuka ennyondo ekiyasaawo bwasa kati nookwasa nolowooza nti bayasanga ozina wangi era tolowooza nti basala okola otya tosobola genda mu ddwaliro Mulago nga musawo akwebasa ali kata mu theatre bali mu kusala bakugyemu ekizimba gwe nolowooza nti bajja kusala ng'ozina bakusala okaaba bakusala okwemiranga bayinza okufuba ne bakusirisaamuko katono ne maama era kali akasirisa bwe kavaako oba kakolfu bwe kakuva ku mutwe ng'owulira pain yabadde waliwo baasaze ekigambo kya Katonda kyonna ekitaleeta ekyo mu bulamu bwo ekyo si kigambo kya Katonda kwebyo byenjogedde kiteekwa okukolako ekimu either kiba kitala nga kisala Number 2 kiba nnyondo nga kiyasa oba muliro nga gwokya era kubaagira n'abuuza nti ekigambo kyange si muliro kitegeeza waliwo ekijjanga ekitala ate waliwo ekirumba embeera emu nga kirumbye nga lwazi bwe kisingana ebyetaaga okwasa kati ate waliwo ebintu ebirala ng'ennyondo mwana wange tebieffectinga wangi tebisobola kuba affected by a hammer tojja kuleeta sponge ng'ogisanze awo osanze ekintu kyakulanga sponge gw'oleeta ennyondo olooze nti osobola okukyasa sponge tebagyasa n'ekyo oba ebikobakoba ate ogwo muliro bwe kisingana ebyakulabwa ebityo kibirumbanga muliro kyebayita ekiki kyebayita ekigambo kya Katonda eri munda bwe kiyingirayo kiteekwa okutandika okuleeta change mu bulamu bwo so si kuba bukubi kalulu kunyumira bunyumirwa gamba banangaeza ate bino byembadde njagala okuwulira bwe kibanga byobadde oyagala okuwulira wangi be careful bwe kibanga boogera nga gweyagala kuwulira byoyagala oba bwe mba mubuulizi bwe nteekwa okubeera omwegendereza bwe mbanga kati nnyina kubuulira abantu bye baagala okuwulira era buli kiseera buli lwendeeta enjiri njagala eyo ebasanyusa kati anti tebakuyitanga kubasanyusa tebakuyitanga kukolaki tosobola kuba nti oli sajoni yakolanga ki aba akolaki abamulongoosa tosobola kuba nga oli sajoni nga gwe bakuyita kulongoosa bantu obajjemu ebizimbe byagenda mu Nabaana obajjemu aniya obajjemu ki gwe noga nti nze nasoma gwa busanyusa sajoni asoma kusanyusa sajoni tasomangako kusanyusa era talina kigendererwa ekyo nti bamukola nga ali awo kusanyusa wabula ate ekika ky'omulimu gwe bamutuma kituufu oluusi abantu gubayisa mu bulumi naye guleeta obulamu kubanga abayawulako ebibadde bigenda okubatta akwepenenga olubuto n'ajjamu ebizimba wangi kakati ekyokusanyusa tekiteekwa kubeera objective ye wangi tekituuka kubeera one of his objective nti aliwo okusanyusa ate nga sajoni kuba kati olumwamu ekiseera naye nomala n'omukubi w'empiso omulimu gwe kutaasa bulamu naye tasobola kubanga priority kusanyusa omukubi w'empiso empiso teruma nnyo wangi eruma nnyo n'eddagala lennyini wakuba kati era ennaku zino baalikyusaamu lino ery'empeke basigasigako lireme kukayirira ng'omira naye n'eddagala eriwonya era nalyo liba likaawa eddagala eriwonya ng'oggyeko ebyennaku zino ebyokubikkako kungulu okiwulidde n'olwekyo abantu baffe ekyo balina okuba nakyo mu bwongo nti ekigambo kya Katonda tekigenda kwogera nga ggwe bw'oyagala kigenda kukola nga kyo kandi Katonda asigala Katonda asigala Katonda tekigenda buli kaseera kigenda kubeerawo nga kyogera nga ggwe bw'oyagala okuwulira kyogera nga ggwe bw'oyagala okuwulira sometimes byekyogera ebimu bisobola okuba nga bigenda kuyisa mu kapeyini naye ng'oluvannyuma lwa kapeyini waliyo obulamu nga bwe tugambye mu theatre omusawo asobola okugamba nti kati munnange bijja kukuluma mukko basobola babyogera bo mulembe gw'ennaku basobola babyogera nti tugenda kati nowe tugenda okusala wagenda kukuluma mukko naye guma okiwulidde kati nga bwe tukkiriza abasawo n'okugamba naga nti bigenda kukuluma mukko
naye n'oguma kubanga oyagala kuwona. Obeddagala ligenda kuleeta egundi bweziti side effects ojja kuwulira kino ojja kuwulira nakino naye n'oguma kubanga option esigaddewo oyagala kuwona. Kati n'abantu ba Katonda mwenna abali abatuulira balina okutuuka ku eyo level etegeera nti si buli kaseera ekigambo kya Katonda kirina kwogera bikubya kaluulu oba kukubya ngalo buli kaseera bikusanyusa. Nedda waliwo ekigambo lekijja okujja waliwo lekigenda okujja nga byekyogera si byoyagala okuwulira nga kizze kulibyukinga kuluno nga kizze kulibyukinga kuluno nga baleese magumba so si mata naye kasita otegeera nti kigambo kya Katonda era n'okiraba nga kiri backed up by the Bible ng'ekiwagidde, please guma kubanga Katonda tagenda kukola bintu nga gwe by'obyagala wangi ajja bikola nga bw'abyagala kubanga ye Katonda. Yes. So kati nga tuva ku nsonga eyo omulabizi kubanga obudde bwo bulabika nga butandise okutugoba wano kima nti bannayuganda bafunyemu era bannayuganda bayize naye n'ababuulizi kamalize nekyenasoose nga ngamba ababuulizi naffe ababuulizi objective yaffe teteekwa kuba kukubirwa akaluulu nabantu kusiima kubanga ekyo si kyebakuyitira okukola. Onagambye mu Luka abadde Luka mmeka abadde Luka 6:26 age kuba katijjukira baba ntumaze okwogera nabo nti kituufu basobola okuyita ne bakuyita ojenga bwoli naye togezanga n'osuubira nti oteekwa kusigala nga bwozze kubanga ate ekyo kyakabenje nnyo gy'oli nti kabaka bw'ali baalambula nakusingana nga toyambadde ekyambalo kya bugole eyegenda kubeera ddenja. Kati ebyo by'ebyabantu byebadde bateekwa okuwulira. Kati ekyababuliza nakyo kyogeddeko nekigambye nti bannanga ababulizi mmere beegendereza. Onagambye zibasanze abantu bonna bwe bali basiima kubanga bwe batyo ne bajjajja baabwe ne bajjajjaabwe bwe baakola bannabbi ab'obulimba. Bannabbi bano ekyabafuula ab'obulimba ekyabafuula bannabbi ab'obulimba ekigenderwa kyabwe ekisooka priority bagiteeka ku kunoonya kusanyusa bantu popularity famous nga ye issue ku nkomero ne bafundikiranga bavudde ku mulamwa. Ojjukira omusajja gwe twalabawo ne South Africa akatambigwe wakandaga ye yakola ekkanisa nga yabatamiivu. mujjukira omujjukidde bishop yali bishop kati yasooka n'akola study ku society n'akizuula. Study teyagikola ku kigambo kya Mukama, study yagikola ku society. Yakola analysis n'azuula nti abatamiivu bangi nnyo wangi abali agadde okubeera n'ekyaki yaabwe bangi nnyo abatamiivu abatasaba abandi agadde okujja mu kyaki nga bakutezi lubeere alina lubeere yasuzaanyo naye naga naffe tugendeko mu kyaki n'akola study n'abakolera ekkanisa South Africa ye yennyini ng'anywa yajjanga akutte lubeere nabano bonna bakyaki memba nga bajja bakutte lubeere kuba yakola study n'azuula nga mu society waliwo abantu abo wangi abatali savudi nagandi waliwo audience eyo waliwo ki akono njagala mukagenderere yakola study n'azuula nga waliwo audience eyo etali savudi ye ng'alabanga etafiiriddwako. Waliyo abantu abagala okujja nga bakutta omwenge gwabwe n'agamba kati bano nkoze nti akambakole mu kyaki ye nyina atandika okunywa nabali n'abagamba jangu nga bw'oli n'eccupayo jangu n'eccupayo tutule tunywe era ssebo nga wamma bitandise dde si byakakati kati tubyogerako oli ayinza okugamba tuyogera bino ebyogerwa nedda ssebo yalina wa South Africa yasooka batuma eccupa z'omwenge timujangu gwe n'eccupayo era ne batuula
era ne bajja mu bungi ne Rubeere era yanywanga bayabuliraga bagamba Bishop waffe gwe twagala gwaliko ne bakibeera kityanga batuuse mu kutendereza kuba balina okuyimba bazuwumuzamu wansi awo ku magulu nga bazunga bonna stamina babakyagirira naye otegedde gye kiva ideology gyevudde waliwo akantu abantu abo identifying an audience gyogamba nti ey'abantu abo eno mu nsi it sounds to be a good idea to identify a certain audience. It sounds to be a good idea. Naye olina okwegendeza ng'okikola kiri supported n'ekigambo kya Katonda. Ekigambo kya Katonda kiofalinga dabo oba different standards. Kubanga kye ekigambo kya Katonda kirina we kiri. Okiwulidde kirina ekkubo lyakyo mwe kiyitira. Njagala ojjukire nti kyo tekiweta. Ekigambo kya Mukama kiringa bw'olaba eggaali y'omukka tekiweta. Bwe bw'oyimirira mu luguudo lw'eggaali y'omukka wangi teyina weegamba nti driver akusaasire ng'atuuse ekibuye kubanga wayazeewo wataddewo amayuuni oli mu kutunda mayuuni go mu luguudo lw'eggaali kati olukutuukako nti eggaali y'omukka oluveeri bwekutuukako ng'oli waddidde mu luguudo lw'eggaali n'oyalamu amayuuni nga mwogatundira nti kati bwekutuukako ewete eyite najja nankumbi baleme kutomera kigambo kya Katonda tekyakola eggaali y'omukka tekola ebyo boluguudo mwe bagikolera mwekola etya mweyita kati goba toyagala ekutomere ovaamu bove bwe gwe ovaawo so si yokuviira eggaali y'omukka teweta tekuviira aye tetomera tekola ki tetomera eggaali y'omukka batomera ntomere era singa egamba ne bwekutomera nekutemako omutwe era gwogisasula nawulira mbu bakunoonya mbu eggaali y'omukka bwekutomedde gwe banoonya bakuvunaana omusango omulambo babeera baguvunaana omusango ogw'okutomera eggaali yo tetomera kati n'ekigambo kya Katonda kyakula bwe kiti abantu baffe tulina basomesa batuke ku level etegeera nti ekigambo kya Katonda tekiweta koona mu kubanga kirengeddewo ggwe gwe oyina abakazi bo basatu nti ate ng'abuulira pasita abuulira ate mukwano gwo nnyo kubanga gwe omuwana amafuta mu mmotoka ate gwe omuwana ez'okulya ewaka kati alina bw'atuuka waawo alina kiweta akiyisa ebbali ababadde abakazi abayita ebidomola age nti tubeerako n'ebidomola bitonotono nedda okubadde okwenda akufunireyo erinnya eddala afune erinnya eddala lyanyigawo awage nti abannange nti oluganda extra malito omulembe guno bwekutebe gwakula gwaddira ebigambo ebyali ebinene mwanange ne babikyusa ne babinafuyanagamba ino extra malito affair kati gwobulira extra malito affair ulira nga bagambye internal affairs amina yulide kakati twagala bagamba buluganda nti kituufu tubaagala abaana ba Mukama bonna bali tubaagala naye ekigambo kya Katonda kyo tekigenda kuwetanga makoona bwe kiba kigambye nti ekyo kikyamu kiba kikyamu kituufu kiba kiki kiba kituufu ekituufu kiba kituufu ekyamu kiba kiki kiba kikyamu okiwulidde era naffe eno batulabudde fe ababuulira naffe batulabudde batugambye zibasanze bwe munaayagalanga okusanyusa abantu bwe kibanga priority mugitadde kwagala kusanyusa bantu agamba zibasanze abantu bonna bwe banaabasiimanga nti kubanga nabali bannabbi ekyabafula bannabbi ab'obulimba bali ekyabafula bannabbi ab'obulimba wangi ne bava ku mulamwa ekyabafula bannabbi ab'obulimba kwagala kusanyusa bantu waliwo nabbi yali ku mulembe gwa Segawa alina kyayagala okwogera nabbi omu yali ku mulembe gwa Yeremiya Yeremiya y'omu ku bannabbi nabbi bamwitanga Kenana something like that Kanani bwerit erinnya nsobola odunonya nendukuwa nabbi Yeremiya yava omulembe gwe gwali gwakulabula Yeremiya yali ku mulembe ng'abaana ba Isirayiri babatutte Babuloni olw'ebibi baali bakola nga Katonda asazeewo ne babatwala abalabe baabwe Yeremiya yalaguliranga emu ekizayiro gye baali babatutte nga yabagamba kukyuka kuddawa kudda eri Mukama nti ekyo nakyo nekibatuuseeko lwakuva ku Mukama nolwekyo bakyuke badde eri Mukama
nino siba abantu nga nabo sibanga olede bali mu busibe bali mu mwekizairo bali mu bondage babasibye babatutte mu buddu naye nga ate sibe basigadde bakalu Yeremiya continuously nasigala nga abalabula naye waliwo nabbi omu ayamuvuganyanga nabbi ono ye na identifying nti ekinamuleetera okuwamba audience kati ogiwulidde focus gyeraze focus egenze muki audience ye nga n'atandika obbabuulira bye baagala okuwulira okwawukanako nebya Yeremiya kyokka bali mwekizayiro naye ono yababuulira amazima naga nti naye nti kaakati oyo omwami nti abajjeemu kikoligo kya muti naye ate n'abambaza ekikoligo ky'ekyuma abataddemu kyakyuma alinga abayambye naye tabayambye ali obusibe bwammwe abwongezaayo kuba mufu ky'okukyukira Katonda abagamba bye mwagala kuwulira kati olw'okuba abagamba bye mwagala okuwulira mwongera kuwaba oyongedde kuwaba nakulaze dda nti mu buli mulembe kubanga tuleme nakiteeka ku mulembe guno gwokka kirabika kize nga kibawo mu buli mulembe nti humanity is a human nature it is a human nature abantu okubanga balina bye baagala okuwulira naye ng'ate eggulu lye baagala okugendamu ate siri yaabwe eggulu lya Katonda lirina ne guidelines lirina n'ekigambo kya Katonda waliwo ne byogoberera waliwo ne byoteekwa okumanya waliwo ne byoteekeddwa okutegeera wangi kibanga gamba njagala genda mu America procedure weri bagiteekawo bateekawo procedure magamba ogenda mu America number 1 wetaaga passport no compromise no discussion you need a passport number 2 wetaaga visa tojagala mbane ID yange siyingira kati nanga muntu yange bwemba nyine enanga yange y'omuntu enanga muntu siyingira mu America bagambye passport ekyokubiri ne bagamba visa ekyokusatu ne bagambe air ticket byojja nabyo gwe tetuletawo tikiti ya musolo noga nti eno tekola ndabe eno nayo tikiti oyina kugoberera guidelines bakoze bataddewo obanga ekyo kiri bwe kityo ku America Obumerika ate nga ggwanga bugwanga basibwe ne bannyabo baganda bafa batuwulira atula ekigambo kya Katonda nolwekyo tugwanidde tuleme okuwabisibwa n'okuwubizibwa okiwulidde ababuliza bafunye ekikemo ekigamba nize ngenda bagamba bye baagala okuwulira kuba sometimes abantu baffe balina ekizibu nti bagenda obimugamba wangi oluusi basanga naye ng'ekikolo mu ekiri ekyokwagala biwulira ne bikwatagana ayakyawa edda okusaba n'okusiiba ate ayagala kusiiba bw'afunayo mubuliza muganda ebyo by'okusiiba byadde badde akuba kaluulu Yesu yatusiibira dda betugenda gendawo oyo musajja tatawanya nakutawanyira agambye n'ogamba n'ebyokusiiba byakola bitya kaakati akwambuddemu ekikoligo eky'omuti n'akwambaza ate ekikoligo kya kyuma olugendo lwa luwanvuyiza wangi twagendanga nakunyumiza bwe twagendanga mu paaka awo nze yukida nasulako ku Nakivubo Road awo nga okulinana ne baasi z'Abaganda naye baasi z'Abaganda bwe zabeeranga wabeerangawo ebibaasi ebyabangawo nga naye byafa nga n'emipiira oluusi tegiriiko kubanga bano abamu bannannyini byo basalangawo kubikanikira awo baasi yafa dda naye oluusi bagirekangaawo ewababuula wabeeranga baasi z'Abaganda baasi ng'esigalasigalawo awo ewagikanikira tennawona wangi yakasulawo omwezi mulamba naye nomunanga ababbi b'e Kampala ku mulembe gw'obute tobayita bakusaaga bajjanga awo sebo ne bagitulamu akawungezi ne bayita abasaabaze nebagamba zira obwobulenzi wangi kati ate nga ne ssente basazeeko basalirangako ddala bakolanga batya basalangako eri endala bwebanga ejja kutwalira emitwalo ebiri eno bakugamba nti mutwalo gumu zira obwobulenzi mutwalo kati olwokubanga ate naawe osiŋŋaaniddwa oyagala nnyo ebyalayisi owulira obunafu bwe gye buli owulira obunafu bwe gye buli naawe oyagala nnyo ebyaki osiŋŋaaniddwa olina attitude
naawe osiŋŋaaniddwa olina attitude ku ssente ziri entuufu baase ennamu zeetwalira obadde ozirina attitude kati oluwulira nga bagamba eno mutwalo zira oba obulenzi mutwalo zira oba obulenzi mutwalo kyokka nga waliwo ayita ey'ebiri ngoga nti abo babbi nnyo abo babbi kangene mwene yalayisi lwaki batubba omusajja wamma atuyambye nnyo wamma omusajja atuyambye nnyo ng'otuulamu munda basanzemu attitude yo muli munda obunafu bwe ko bakwatidde bakusanze naawe olina ekizibu obadde oyagala nnyo eyalayisi ziri awuliranga zebaseera owulira olina attitude kuziri kaakati nno baba abazungu kyebaava baleeta olugero lugamba nti cheap things are always expensive. Be careful bw'olaba nga ekintu kisusse layisi tandika okubeera omwegendeza obuuze nti abaayi kyo kiki kino kyentwala kituufu oba kikyamu wangi engege ennene omudaala nga ate tebagiseera okusinga ate ziri entono kati entono bagisabye emitwalo 2 kati ate waliwo awo ogugega ogunene gukibaati ate nanyini gwo asaba mutwalo ayagala mutwalo kyokka eriyo 2 eno ayagala 6 kati beera mwegendeza ojja kugula engege envundu nga totegedde beera mwegendeza ojja gituusa waka olyoka otegeere nti omutwalo batutegwa bwereere engege envundu yeetaga kuwambwa simanyi owulidde ebbaasi ziri zenkunyumiriza sebo twazituula abantu bazituulangamu naye nga bayita mutwalo naye nga tegenda bamala obudde eri nesimbula negenda ney'omutwalo mugituddemu abagezi bo bakeberanga wansi nga tekuli mipiira abatali bagezi batuula butuuzi naye nga emipiira tekuli okukakana obudde nga bukubizibirwa nga n'okubba bakubbanga n'omugugu bagubba naye nga wagituddemu wekyagikutuzzaamu yabadde layisi gwe bagambye kakati ku nkomero totegedde nogenda tekola etya ogenda obbanoonya nga bamaze oluusi n'okusoloozaako sente nga bonna obbamagamaga tebaliiwo bonna badduse dda omu kumbegiraawo mpolampola driver n'abulawo abadde yeefudde driver n'abulawo abadde yeefudde kondakta n'abulawo abadde beefudde babuloka ne babulawo nemulanikugamba kiki baasi nga tetusimbula nga tetugenda maama nyabo omukumu omugezi wagenda okufuluma bwati omugezi bwe yagenda ngaofuluma okebera baso gyetolanga n'emipiira egimu tegibangako oba ngeri ku bijingi awo otegerera nti ebintu ebyalayisi nga birina ekizibu nolwekyo wegendereze si buli ekimasamasanga zaabu jabeera zaabu. Amina. Omulabizi twagala kumaliriza naye Bishop ebibaddewo mu kibuga Kampala byebasuubuzi ndowooza mwezi nga gumu myezi 2 baafuna ekizibu ky'amazzi. Kampala yonna yajjula amazzi, emaali ya buwumbi na buwumbi nesaanawo. Baali basuubizza obbalirira nebikyali omwo tebannaba bwe batyo badde bakyali awo. Ekibuga fenna tubadde tukitendeza nga bweyita mu kibuga wanyuma, ekibuga kibadde kinyuma kwatembe tibaliimu tambulanga bw'oyagala mu ekikuubo kyalina akavunyo kati oyimira mu luko lw'ekikuubo n'oyimirira nengera eringa gye kikoma naye amazzi Bishop kyoba kinakolebwa era jjo enkuba buli weetonnya abasuubuzi be bakaaba amazzi baagakuba luli ne gagaana paka n'okoko olwajjo badde bakyakuba amazzi mu maduuka g'abantu omulabirizi basaasireko. Kitalo nnyo bannange abasuubuzi twabirabye naffe ne twewuunya ensi yaffe bwetu kati ate bwetandise okufaanana ndowooza nga mu kyasa kino kye tulimu century yakomeko eno mwe tuli 21st century awo twalibadde twavaawo dda kubanga ate bwe kiba nga abaaliwo emyaka 4 tebaakaaba mazzi ago ate ffe abaliwo ab'omulembe guno bwe tutandika okugakaaba kitegeeza nti waliwo bye tutakoze bulungi. Bishop mwe mwatusaka mu kibuga namwe mwabeera mu kibuga ng'oli awo wali kuzina abala kubanga kati awali zina abala awo amazzi agali awo togamanya kati tetwagalabako kikiva ku tetwagalabako tulina bye tusobeza tulina bye tutataaganyiza mu nteekateeka eyaliwo
ne mu ntonda y'obutonde Katonda gye yatondamu kitegeeza nti emyala tugizimbyemu kitegeeza nti entobazi tuzimbye amakubo g'amazzi tugazibye kakati gatandise okutukola ekyo nago gatandise okwesasuza kakati ndowooza oba oli awo bannaffe abaplaningira ekibuga baddeyo ku drawing board kati baba bakyakola ki bwaba bagizimbako dda ng'oli awummuzaako ekizimbe kya buwumbi bakimenya bumenyi kati amazzi sebo nkugambye abaplaningira ekibuga ba physical planners baddeyo ku drawing board kubanga enjawulo ya kiteezi n'ekyo eri luddawa wakubanga yekiteezi enjawulo emuliko nti yatta bantu naye ndoza n'ebintu bya value ebintu ebyo nabyo nako kulinga kufa okiwulidde mabanja abantu abo bolaba bali muzironi dokita kandi kakati kyengezaako okulaga ekyo nti omuntu oyo bw'abanga luli yafiirwa ebintu n'agenda mu banka n'ajjayo looni n'asuubula ebirala ayongera ku looni kuba n'eri yali looni kakati agijjeeyo asuubudde ebirala nabyo bigenzeemu amazzi bifudde bisaanyeewo omusuubira kukola kiki ekiddako era kiki kyoyagala azzeeko bw'amala okufiirwa wangi njagala ojjukire nti kati ekibuga kirimu abakaaba ba mirundi emeka ekibuga kirimu abakaaba ba mirundi emeka ewiiki tezinayita 2 abasuubuzi abayitibwa abatembeeyi bonna tubayambudde kuki ku nguudo tubajjeeko ekitali kibi tubajjeeko kasita tubanga tulina enteekateeka yaabwe naye abamu ku bo bakyali mu maziga kubanga obuli awo ekyokubajjako baali tebakyetegekedde kati bwe tugattako bano nabo ne bakaaba abamaduuka bennyini ate abamaduuka nabo ne bakaaba kakati olwo tuba tuyiye kamulali mu bbwa ebbwa liri libaddewo nga terinawona olina bali abakaaba abatali bamativu bwagattako bano nga nabo zabadde akosa nazo zonna ziweddewo nga zifudde omutala nago bagutuuse amazima gali nti crime eba egenda kweyongera kubanga omuntu ye yakula bwatyo nti bw'abanga tasigazizza option naye ng'ewaka alina okulya emmere wangi atandika okukola ebintu ebimenya amateeka obutayimbwa akatayimbwa keeyongera amayinja ne geeyongera peeva ku mitwe geeyongera batambula najjambiya misana babalaga ka video misana n'atema n'agijjayo bw'ati ng'alinga atema omuti mu bantu n'atema namala n'adduka emisinde kati bwe tuba gavumenti bwe banga eneerwanyisa crime nze ndowooza nti kino ekyokukakasa nga abantu bakola era nga bwe bakola omuntu agenda ewaka ne yeebaka n'aleka aka bizinensi ye nga alina waagirese n'akomawo n'agisangawo ng'ekyaliwo ng'enkuba ne bwetonya tetasulaka ng'ayimiridde nti ali awo asulaka ng'ayimiridde oba ngenda gisangayo oba kati edduuka n'alisanga oba ate sente za banka oba n'abisangayo tuteekwa okukola ekisoboka kyonna kyonna tujjewo obunkenke obwo kubanga nkulaze nti ebimu kubireeta crime mu ggwanga tumuntu option bwe zimuggwako sente za banka ebyobubbi yali abivuddemu n'agamba kangende mpangisa akaduuka ako nkolerewo ntandike okwekolera nve mu bubbi kakati ate bw'atuukayo nga n'aka bizinensi konna kaweddeyo olwo obunkenke bwa crime buba bweyongera gavumenti ekintu ekyo ffenna tugatte emikono tugatte obwongo bachief town planner amaanyi ge mwayiwa mu kintu kyekiteezi amaanyi ge mwayiwa mu kintu gavumenti amaanyi ge yayiwa mu kye yayiwa amaanyi ki dolo sikisako kyamuwulirawo dolo sikisako kyamuwulira okwata ku bano mbadde mmanyi dolo sikisako kyamuwulirayo sikyamuwulira kakati gavumenti yakulaga nti yateekamu amaanyi netuuka n'okugjawo eddi lwa kiteezi kakati mbadde nsaba ku luno sinagambako nti aliwo mu mugjewo naye kyetugamba nti nga temunatuuka ku levo yakugjawo muntu ndowooza tutule ku mmeeza okunogera eddagala ebizibu by'ekibuga
kuba ne bwetunakyusa ba idi ekizibu kisigalawo buli kundaleeta mpozi tunamugyewo bujja yandi kakati luli walina kyekiteezi kati olina mazzi ate wakati mu kibuga disaster nambe eyo naye disaster omuntu bulwalaba ekirenga kijja atandika okutya atandika olekeraga genda kuddamu byononeke yata amazzi ago nagalabye n'okutya n'entya njagala kaakati bwe kibanga mu kibuga bwe tulinamu maani hoolo eziyasaamiridde nga bagirekawo ng'eyasaamiridde njagala omuliro abadde atambula bw'agiwona atya sooka ogalabe ne baba nga waliwo maani hoolo eri open ya abadde atambula osobola otya okwidentifyinga nti wano weeri infact nobayitawo bulijjo erina omukazi gwe yatwala emyaka tiginayita mingi nakawa wenakawa wali maniholo yatwala yali atambula abuuka mazzi yalowooza abuuka mazzi ekigere yakikuba mu maniholo yagukira luzira bamugira mu luzira naye nga amaze emyezi gye bagusanga mulambo yali yamala dde okugwira yamala emyezi miyitirivu nga babudonya tebamulaba basanga bugumu okiwulidde nolwekyo bannaffe abalabirira ekibuga bannaffe abateesa bannaffe abayiya mwongere okuyiya ate mukwasise n'amateeka abantu bagakwate gwe nga mukulu munnamawulire bagamba amataba ago gavudde ku ki era gava ku ki era lwaki luli edda tegaaliwo lwaki galiwo kati buli muntu naayogera kiki ku mataba ago nabo bennyini tebalina ansa yaakyo bondi tebalina ansa kubanga luli ekyasooka baali bagamba nti engeri gye bazimbamu omwala guno gwe bazimbyeko ekizimbe mbu baali baguzimba era walaba prime minister bwe yajja yabagamba muteeke mu butwesha obukola butya obukutu obugira bugatwale mugire ne bagamba ndooza kati tukimaze kati ate wadde tuwondaita biringa babugira ate ne gaddamu kati nabo bennyini tebasaba kunnyonnyola sega babanga oludde mu Kampala ndooza waali badde jjukira nti omwalo ogwo gwapuluvinga nti nagwo gwennyini gwali mutono bwe kiri era bwe gajjulanga gabimbanga ne gadda eno ku ngulu gayingira ne gamala ne gagendako kyokka bwe gamalanga ne gadda era tekyatwalanga dakika 10 kakati bw'obanga togwongeddeeyo gamba nti ogugaziyiza gutwale volume y'amazzi nga wansi tosse wansi tosse ate ng'oyongedde kubanga bwe baguzimba ate ekitegeeza gwayongera kufunda anti kyekitegeeza nti kakati eno waggulu gye gwabreathingira nga manyi kati tewakyali gye gubreathingira waggulu nti guguno gubreathinze waggulu gali konsairinge gamale gagende kati bwojja n'obikkako ekintu kitegeeza ogwongedde pressure kati otonze pressure kakati olwo nagwo bwe galumba eno galumbisa mutima kubanga eno waggulu tegalina gyegegazaanyiza gwo gwennyini gwali mutono nga gwetaaga okusooka okwongera okukka n'ekyokubiri n'okugaziya kati kyoba twasooka kikola mu buli ngeri ebyo ebifaana bwe bityo olina okubisuubira nti biteekwa okubaawo kakinaabawo myaka emeka kuba ekizimbe kya myaka na myaka era kati muzeeyi kyayogedde nti ba physical planners ba engineers batule ku mmeeza naye awo wenyini simba wakati ba engineer tojja banenya bajje mu bintu bino era nagano bikolako anti mpuliza wo bibajjiramu ate nabo bajja gamba tuleke mukulu Segawa Bishop kanzi kusekyono bwe twalinga omwalo gwo guzimbibwa bennyini baavaayo ne bagamba omwala guzimbibwa gugenda mu maaso naye ffe nga bayinginiya sina kuvuga bonna ne bayinginiya bonna n'ekitongole kibatwala ne bagamba ffe wano tetulinawo pulaani ya kintu ekyo nenema negamba nayo tekola ki tebirina kati olutulina kesisi mmeka kesisi tulina mmeka nati tekyayita gye era nema zo tulina mmeka eryemu kati mwe temulyanga bimwogera tebikwatagana tulina nema mmeka ate tulina kesisi mmeka kati kesisi bwe bali neyegaana ekintu ebeetugambye eki kikyetugambye mu bufunze kibagambye eringa etugamba nti waliyo kesisi ate endala
ebasingako bo balinga baga tulinayo kesi tunayo mukono omulala tusinga amaanyi balina enforcement bate balina enforcement era eyitamu bulijjo balina tractor ezimenya oba tebalina bazirina kati awo bulldozer zijjudde wali empitirivu kakati bakolawo ki kiki bakolawo ebyo saagala nze kubiyingiramu naye ate nekya bishop ng'ogyeko waliwo n'agande gawa amatwa ku CPS amazzi okuyita ku mapeera awo wonna agava waggulu ku lusozi eri waggulu bagamba nti agasinga ate gye gaavudde kwakati buli lusozi luweereza olw'enakasolo luweereza olw'ennamirembe luweereza edda agavanga ku CPS gayitangawa kakitegeeza nawe amakubo twagaziba makubo gaako wakati amazzi gasigala ganoonya we galina okuyita go gasigala gajja kati gasanga ng'ozimbye mu kkubo lyago gajja kuyingira kasita obeera mu kkubo lyago ganoonya access kirina okuva kati ekyo nze kyentunuulidde nti tetwakola bwe twagenda okukola development eyo oba oliawo ey'omwala ndowooza kyetwalina okukola twalina okusooka okukola box channel wadde siri yinginiya bano be bayinginiya naye twalina okuraisinga waggulu netulyoke tuteekeko ate development zaffe zetwagala nti omwala bwe guba nga gwali guti nga gwe guno twalina ate okuleeta okuteekako emitayimbwa gyaffe bulungi ne tukola ekibokisi waggulu ne twongera okuraisinga ne tucreatinga space mwenga n'atambulira netugaziya bwekiba nga toyagala gaziya ng'oddooti then gaziyiza waggulu okole ekibokisi oba otandikira okuzimba kati bwoba oteekayo ebirala tandikireyo waggulu bwekiba ekyo twasooka kikola nga twafulati nga fulati fene tuyiwa enkokoto yaffe ne tuzimba ate nga ne wansi tetwasooka kukka kati mwansi gatandise okutujjukiza bye twali tuteekwa okukola nti mwanda gajjalira nange kambalageko ate nga tetulina okutuzimba mwala mulala Musoma Moses Mulumba tuve ku mpewo tusiibule. Yes. Amina abalungi bwetu bwe tubadde program wedde mu Kisande tuba tuwogera ebigambo wano ebituyamba okweddamu programu ya kutuyamba kubeera nga obulamu bwaffe butereera tukwata ku nsonga ez'enjawulo nga bw'owulidde naye nga buli kitwogerera wano kyongera okutuyamba era tukyogerera wano mu mukwano okubeera nga tugatta ettoffaali ku bulamu bwo ate ne ku ggwanga lyaffe. Mbadde Pastor Moses Mulumba okuva wali mu Christianity Focus Center tusange Nabbingo ku Trinity Road. Bw'obanga oli mu kitundu kyaffe eky'Nabbingo tugana kujja lwaleero tubeere nga tutendereza Mukama wamu naawe. Service yasoose yatandise ku ssaawa 2 egenda kugwa ku ssaawa 4 then 4 paka musama n'ekitundu egenda kubeera second service. Bw'obanga oli mu Nabbingo tukwaniriza mu linnya lya Yesu tuwagaliza omwezi omulungi ne wiiki ekutambulire mirembe mu linnya erya Mukama ffe Yesu Mukama akutukuumire. Amina. Bishop. Yes sir. Tusiibule bane twagala okubebaza ennyo naye ate mu kiseera kyekimu bakkirize twongere okubajjukiza nti crusade ye Salama. Yes. Salama Masajja twogera bibiri kubanga crusade weetudde etudde ku booda Salama Masajja okutuuka wamangu owetera oviramu ku stage ya Lwasa bw'oba ova e Kampala stage ya Lwasa kwata kukuba erigende Masajja olubuuka bwoti omugga gwe bayita Mayanja oba omaze okutuuka ku crusade wegenda okubeera ennaku z'omwezi nga 22 mpaka nga 29 yo conference eritandika nga 23 conference eritandika nga 23 mu kifo kyekimu ekyo a week number wagenda kubeerawo conference awo ennyini awo nolwekyo twagala okwaniriza abantu mwenna abali ku byalo ebyo Masajja, Salama, Munyonyo, Mulungu, Kiruddu, Kabuuma, Gangu, abannaffe abali ekibiri, bannaffe abali Salama eri ku masomero, bannaffe abali mu Kaliddubi, bannaffe abali erudda lw'eyo Busaabala, bannaffe abali Munyonyo, ndozo owulidde twogere watulekewo abali ekyamula anti jjukira nti mazeyo emyaka mingi nnyo kakati Katonda ate gyamaze n'atugamba nti kati ku mulundi guno nga bwe mututteyo ebirala byonna mutwaleyo n'enjiri so enjiri tugireese abali awo wonna Luwafu bannaffe abali wonna ku Akuleekaana
abali mu Nkere, abali e Konge, abali e Kyamula, tunayogera kine tuleka ki twagala okubaaniriza mu crusade ejja etandika nga 22 ye kipande kyolaba abakulu bali mu TX kye banatera okuteerayo ababulizi ndowooza obalaba baabo ababulizi abagendo gibulira mu baabo etuumiddwa Lord's Visitation Crusade and a Conference etandika nga 22 ababulizi muligiddemu n'omusajja wa Katonda okuva mu ggwanga lya America amanyiddwa nga Donaldson Harold naye n'abasingako obungi abagenda okubuulira baffe bawano bannayuganda nga mwamwe muli Apostle Godfrey Sempebwa, Bishop Joseph Kabuye, Bishop Mokisa Wiliba Ramadhani, ate ng'era mwabo mulimu ne Dr. Joseph Kaya, mwabo mulimu ne Bishop Jonani Muchunguzi, Bishop Christopher Lubega, ate n'Emityana wavuddeyo kiikiridde abasumba bonna bonna abeeyo Emityana wavuddeyo Bishop Wire and omukyala we Daphne Sunday bannange mukama b'omukisa nga mujja ate n'abayimbi baaba bagenda okubanga bayimba banjiko naye nga abayimbi abangi abanayimba bakiikiriddwamu Hosanna Joy n'abala bangi abagenda okubanga bayimba tugambye nti crusade etandika nnaku z'omwezi nga 22 ejja kuggwa nga 29 conference ejja kubeerangawo buli kumakya essaawa 2 zennyini mpaka ku ssaawa 7 buli lunaku waliwo ennyini ku crusade ground wegenda okubeera lugenda kubeerawo ne tent ez'enjawulo ate era ne activities zingi ezigenda okubeerawo wagenda kubeerawo ne medical camp okujjanjabira abantu obwereere nkugambye ekitabeere wali nga tekinnabeerayo n'ebira bingi bigenda okubaayo nolwekyo tubaaniriza amakanisa gonna gonna agali mu kitundu kyawo bannange bagamba bwolaba kabirako naawe okola otya okabira ddala mudduke emisinde mujye tugatte emikono tubulire enjiri mu kitundu kyawo tuwangule emyoyo mu region eyo yonna yonna mu kitundu ekyo Namasuba Kikajjo tetubogeddeeko Ndejje Namasuba Kikajjo Gangu Lubugumo mwenna tusonge wamu wali tukikube tukiguse omukama agenda bawa nnyo omukisa mwababuulizi Daudi Kiganda ne Mami Cindy Kiganda naffe mwetuli mwebale kubanga mutuuliriza ngo basiibula akatambira Ezra bagament Bishop wone Dubai tukwagala nnyo fasani nabo basiibule Dubai bagaye bakwagala nnyo aliko banagabe Dubai tubagala okufa obufi akatambira Ezra webale kubanga jolye Dubai ne mwenna abaana bange abobuwala n'abobulenzi abali mu diaspora naddala mu mawanga ag'Abawarabu tumanyi nga zinyooka ziva Irani nga bwe zidda walala bwe ziva Isirairi bwe ziva egindi emizinga gyetala abe Dubai tubasabira bannange tubasabira mukama bako ababikeko akasubi mukama batekeko omukono gwe akabiko nakalemu babako abali e Saudi Arabia abali e Dubai abali e Qatar abali e Oman abali yonna Kuwait n'awala tubasabira Katonda ababikeko omusaayi gwe n'olutalo olwo namazima tusaba mukama Katonda atuyambe nalwo lugwe kubanga ku njuyi zombi lutwala bulamu bw'abantu Katonda anonye engeri gyali zolvinga conflict ezo mazima nga tezikosezza era nga tezitutte bulamu bw'abantu kubanga enjovu ebbiri we zirwanira ebisubi bebibonaabona Katonda ateekawo omukono gwe akabi konna kaleme babaako munajjukira nti olwaleero Women's Day abakyala be bali ku kituuti mu bigambo ebisinga obungi abakyala be bali ku kituuti mu Christianity Focus Center duka olabe service y'abakyala bwebeera be bali mu kutendereza batukulembeddemu ffenna n'abasajja weetuli naye nga batukulembeddemu mu kusinza mu kutendereza nkugambye ne mu activity esinga obungi ez'oku kituuti jjuka emisinde gyangu service yatandise dda esooka yawedde essaawa 2 yatandise 12 ez'okumakya eyakazibwako erya Bible class naye ng'ateera service so ng'ate negenda mu maaso kati yatandise essaawa 2 ejja kuggwa ku ssaawa 5 kama kwa mukisango duke misindo ja bobanga jonobeeramu era nga yeri convenient joli so nga ate ne ku ssaawa 5 zenyini wagenda kubeerawo service etandika ejja kuggwa ku 8 kitundu ate bwe tunaakawungeezi ku 11 wajja kubaawo esembayo mukama kwa mukisango jaluddawa mu Christianity Focus Center Mengo Kisenyi LC1 Kiganda Zone sega waliwo ekitwaleka mudiro luli wali abantu abalungi ngabo ebyokuwaayo tebibakwasa alaje wangi ebyokuwagira emirimu gya
bya Mukama tebibakwasa alaje manyi olwo bikwasa alaje kyobula bafunikayo omuntu abagamba nti okuwaayo kuveewo lwaki muwaayo bagamba basindise munywa mu ssubi kubanga era omukodo ye ayagala kuwulira muntu amugamba nti towaayo naye neerabira nti bayibuli eno ejjudde ennyiriri ezogera ku kuwaayo regardless of your financial status. Singa Katonda yali asooka kutunulira mbeera ya muntu alyoka amugambe nti waayo oba towaayo, then namwandu we Zerefas Katonda teyalitumyeyo nabbi Eriya amugambe nti genda omugambe nti akakamera akatono kasigazizza asooka akafumbireko nabbi naye akole ki alyoka akeefumbire. Singa Katonda asooka kutunulira mbeera ayo bw'oyimiridde naga nti bambi ono alina ntono tajja kuwaayo, then namwandu tiwaliwo kimuweesaayo kamereke. Singa Katonda yali atunulya bungi bw'abaana bw'abaana Ibulayimu baalina ewaka alyoka amugamba okuwaayo omwana we, then teyali tawanyemuga nti Ibulayimu leeta wano omwana we mumpe abeere saddaaka. Okiwulidde? Singa Katonda bye yali atunulira nti atalina amugambira ddala nti kati gwe towaayo kubanga tolina engeri gy'otalina towaayo, then namwandu teyalireese Zerefas teyali waddeyo, then Ibulayimu tibaali musabye mwana we. Okiwulidde? Katonda yalibanga ate ekyewunyisa the opposite is true. The opposite could be true. Nti ate atalina gwayagalira ddala aweeyo ekyo kyalina asobole okumuyamba. Nolwekyo bassebo ababuulira ebyo tubadde tubasaba mbijjukire nga biri mu bayibuli zammwe, tanffe tetubijja ebbali wa bayibuli, biri mu ki? Biri mu bayibuli. Ate nammwe abatuwuliriza nammwe ndowooza ate muleme kwefuula nnyo abatamanyi bayibuli owulidde era kale era abaaye bayibuli temugenda kuwandiikayo ndala pozi nga mulina endala gye mwaleese, bwe mba mwagireese naye mugitulage nti mulina bayibuli endala gye mwatandiseewo. Bayibuli tegenda kukyuka, ennono zaayo bwezito bwe zitambula. Agamba mugabe muligabirwa, wangi mweyanjulwe munaggulirwawo. Tolina bw'oyawukanya kugaba n'okwawukanya ne bayibuli, kujjudde wano okuva ku lubereberye mpaka eri gye tumalira ku nkomerero. Kuva ddi ku lubereberye? Kuva ku nkomerero nga famire ya Adamu tugiraba ewaayo, Aberi ali mu kuwaayo, aleesi manya abaana b'endiga ze n'amasavu gaazo, abawaddeyo. Ogenda bisiimula otya mu bayibuli muno obijjemu, onooleeta otya bayibuli endala? Wamma mmwe abatafuna alaje nga twogedde ku kuwaayo, mmwe temufuna alaje n'enjoka nga tezikuluma n'obukodo nga sigamba nti bwe bwakwesooka mu maaso. Twagala kuzigirira ekintu ekyekweseemu omukisa mu sizoni eno. Zino media zolaba tutuddeko tuzisasula. Okuyimirizaawo TV eno kitwala sente, okuyimirizaawo radio eno kitwala ki? Sente. Weesigiremu ensigo yo bw'obanga oli omu ku bantu abagamba nti nze Kingdom FM ennyambye, KTV ennyambye. Siga ensigo yo ne Mukama agenda kuwa nnyo omukisa. Mukulu Kagwa Ssegawa agenda bampeera mobile money number gy'osobola okusindikako ensigo yo, emirimu gya Katonda ne gitambula. Okuva edda emirimu gya Katonda giwagirwa bantu ba Katonda abamwagala. Ngambye baani? Bantu ba Katonda abamwagala. Abantu ba Katonda, so si abasetaani. Kati gwawuliranga oli wa setaani ng'ebya Katonda bikulumya omutwe, ofuna alaje. Gwe towaayo zireke, naye abaagala Katonda abakola ki? Abaagala Katonda bo tolina kyobabuulira. Sulemaani olunaku lumu yawa Mukama Katonda ente 1000 mu lunaku lumu. Lwaki? What was the driving force? Kye kyali kimuvuga? Kwagala Katonda. Bw'oyagala Katonda ofundikira nga ekyokuwaayo tekikulumya mutwe, tekikulumya alaje, towulira njoka, tozimba mutwe, tofuna akamunguluze ng'owaayo. Kubanga Katonda oba okola otya? Oba omwagalira ne bwe yatwagala. Bayibuli egamba nti bwe yayagala ensi eno n'okuwaayo n'awaayo. Wabeera okwagala okuwaayo kufuuka automatic. Omukama banjagalire. Daudi Kiganda ge gange. Amiina. Mikwano gyaffe abalungi leka nkwe ennamba z'essimu kosobola okuyisa ensigo yo. Ate naawe owagira omulimu gwa Mukama omulabirizi nga bw'atugambye era bw'atutegeezezza. Buli owagira omulimu gwa Mukama naawe Mukama akuwa omukisa. Ojja kuyita ku nooti 778 12 11 nooti 778 12 11 Airtel nooti 759 51 nooti 759 51 mbagaliza ekisa kya Katonda. Nsaba Mukama bampeera omukisa, mubeere bulungi, mweraba.